obubaka bwaffe kimu kye mutasobola kwegaana tubawadde emirimu era mugende mu maaso nga mugikola n'abo abakeera ku makya nga kyebakeererako okuwa bubaka bubuzaabuza Democratic Front byeriko tukimanyi bulungi nti kwe muli ekyemisana emirimu mitono nnyo mu Uganda tubanenya tulekamu kubanga kwe mugye ekyokulya bwewandiika ebikikinike ku DF ogenda n'obiragayo ne bakuwaka food coupon tukitegeera ne tubagamba nti ate mufunewo obudde mujje era musome mutegeere n'ebituufu musobole okubanga ababuzaabuza n'abawa ekyokukola nga mutegedde n'ekituufu gye kiri naye mmwe bannamawulire mbebaza bulijjo okuwaayo obudde bwammwe okujja okumanya ekituufu alina okutegeeza eggwanga ekyo ekituufu mwebali nnyo kala ntangaaze ku nkolagana n'ebibiina ebirala abajjukira obulungi entandikwa yaffe yali yakutandikana mu kago ogwa DA ekisinde kya DA era omulimu gwe twakola omunene nnyo nakati ogukyagenda mu maaso kubanga obusika bwa DA bwatwalibwa DF twalina ensonga bbiri mu DA esooka ya electoral constitutional and transitional agenda or reforms twabyogerako nnyo saagala kubiddamu nga tugezaako okulaga ebyo byetaaga okukola mu kiseera kino n'ekiseera ekijja n'ekirijja okutereeza ebyobufuzi ssemateeka ate n'okujjula obuyinza omulamu ogwokubiri ogwali mu DA era ogwagenda mu maaso ne mu DF kwe kuteekawo enkolagana era nga bwe twagamba nga tukyagamba nga twagala ebino ebivuganya biteekewo enkola eya one on one model nti buli wali ONRM opposition esobola okusimbawo omuntu omu bwetuba nga tuwuliziganyiza era nga tukwataganye bulungi enkola eyo tukyagikirizaamu mu DF era ntegeezeza eggwanga tuli beetegefu okuwuliziganya ne bannaffe okuwulira ne bannaffe kyebagamba okubawa ebirowoozo byaffe ku nsonga nnyingi nnyo si za kwesimbawo zokka naye n'ensonga omuli okuteeka ekkomo n'okulwanyisa okutyobula eddembe ly'obuntu effujjo mu bululu okusiba abantu mu ngeri ya emenya amateeka yakifa mukokko byonna byonna tubiriko okujjulula n'okusala amagezi okusala entoto okulaba nti abasibe abaasiwera ebyobufuzi bava mu kkomera nasona bagenda mu bululu n'obujja kubanga bwe tunakkiriza embeera efuke kagenderere kubaliyo tujja kwongerako abalala ebyo tukyabiriko tubikkiririzaamu era tulina enteekateeka etegeeza ebibiina ebirala kubanga tubadde twakava mu conference yaffe naye National Executive Committee ng'emaze okulayizibwa ku Lwokutaano ate ejja kutuula bunnambiro ebeeko ensonga ez'amangu zeewaako amagezi ate tusobole okuzoogera ne bannaffe n'olwekyo ekyo tukiriko nga bwe twakyogerako luli omukulu abuuzizza namirimu yabuuzizza ku kyeggaali mu bibiina by'obufuzi ekisooka ffe no mu DF tulowooza nti empiga n'empiga terima kyalo era ndowooza enkola yakoma ku Ssekabaka Hammurabi abasoma ebyafaayo an eye for an eye si kabonero ka kugenda mu maaso si kabonero ka bugunjufu ekyokubiri bw'otuwetegereza abakola ze bayita eggaali bannannyini ggaali tebabeerako batumayo bakaceere ebagenda ebakafiiramu tulowooza nti kyabubuguyavu okukuŋŋaanya abavubuka ng'obasindise kulwana ku lutalo lutagenda kuwangulwa tulowooza nti byemu ku bino okwogerwako ng'ebibiina by'obufuzi tubeere banjawulo ku kibiina ekiri mu buyinza n'effujjo lyakyo tesobola kusiga nsigo ya byabufuzi ya ffujjo tesobola kusiga nsigo ya kulwanagana nga tukuŋŋaanya abavubuka abato abatamanyi abeetaaga okusomesebwa emiramwa gy'obukulembeze n'obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze tubasindike olw'okuba abavubuka baffe bali frustrated balina obusungu balina ebiremeredde n'ebiremeredde ebyo tebigenda kuggwawo nga tubasindise kuwana bye batategeera ndowooza ffe nga mu DF eyo si nkola yaffe tukkiririza mu kuwuliziganya n'okutegeera obuzibu obuliwo n'engeri gye busobola okuvaawo ekyokubiri ekikwata ku ekyo nti abamu
abakola eggaali ng'abenarem balina n'ebisi. Kakati abaana baffe okubasindika okuwanagana n'abalina ebisi omuli n'emmundu tebubeera bukulembeze. Bwe tulowooza bwe butyo si buba bukulembeze, kuba kwekweka buvunaanyizibwa. Ndowooza enkola yaffe yanjawulo nsikirizamu ekyo. Mwami Yiga Bakabaage NRM saagala kwogerera DP siri mwogezi waayo. Nyinza kwogera ku kye baakola nga munnamateeka tekiri mu mateeka. Ekyo kati nsobola okukyogera kirina tteeka likirambika. N'olwekyo ffe tukola mikolo situbeera mu bintu bya kukola mikolo. Ntukoleyo omukolo ogwa cooperation. Ekyokubiri enkolagana yaffe ne NRM eyinza kubeera ku kintu kimu. Kutula wansi nabo kwogera ku bintu by'obumenyi bw'amateeka bye bakola. Ebimenyi bw'amateeka n'okutegera obuvunaanyizibwa bwabwe ng'ekibiina ekiri mu buyinza. N'olwekyo enkolagana esingako awo yakolagana nga bannayuganda kubeera mu ggwanga limu nabo nakubakuuma nga obuyinza bubavuddeko. Ebisigadde mukulu Dembe ekibuzo kyonna kiwandiise bulungi. Ekisooka okuteeka ensimbi okukulembeza ensimbi mu bukulembeze kya bulabe nnyo. Era enkola eyo eggalidde abantu bangi nnyo abandibadde n'obusobozi. Kyova olaba omukulembeze omu ku bakulembeze ajja kulambika ebisale kugambe ebyaffe bye twataddewo omuntu ayagala okwesimbawo. Bw'obiwulira oyinza okugamba nti tuli mu kusaaga naye busente butono ekigendererwa kya covering stationary na buntu butono nnyo buli administrative. Oba situkkiriza nti ekibiina kikuŋŋaanye ssente kubaagala okwesimbawo olwo kifune ssente ezinakiyimirizaawo. Ekyo si kituufu, kya butaliimu. Kituufu nyina ebibiina byempulira ebya issues ne invoices nga kuliko n'ebiseera ebyessalira nti bw'otazeeta mu bbanga bweriti tujja kugamba omulala akole ki asasule. Kakati ebyo kasita ogenda mu press conference zaabo ate obamanyi obabuuzanga sirina gwe nja kwogerera. Issuing invoices okwesimbawo wano tiketi ya DF is a token. Kati nga kansala ow'eggombolola y'Ekyannamukaaka omuggyako emitwalo 5 agijjawa n'esatu tagisobola n'ebiri tagisobola. So yaffe is a token nti waki stationary gwe tukozesezza abeere covered. So tuli beegendereza nnyo kubanga twagala okuwa amaanyi abavubuka naddala abato abalina obusobozi bajje basabe obukulembeze bateekebweteekebwe bulungi ng'ensimbi sizikwe zikweyimirira. Okukulembeza ensimbi kyekiretedde ekizibu ky'abakulembeze. Nolaba omubaka wa paalamenti nga ne paalamenti tagibeeramu omusanga mu kibuga nga asala ntu yaba kwetika buwunga ava kukola ki kubanga agamba alina okulikavalinga ssente ze naye nga nebigenda mu maaso mu paalamenti gye yasaba okuyinga tabitegeera tabigoberera. Ne bw'omubuuza nti paalamenti last week order paper yaliko ki issues zaliko tazimanyi kubanga ali mu kusala ntu yagye ssente ze yawaayo okwesimbawo. Kyabujega nnyo and I would like to state very clearly that the commercialization of politics is very dangerous for this country. It's detrimental to the growth of our democracy. And I would like to invite all parties, all actors from all directions to strictly ensure that we work together to limit commercialization of politics. So, ababagula n'obusukaali tebabawa kitiibwa babalabanga akapapula k'okuteeka mu box. Oli ajje gye muli abategeeze ayimiridde ku ki ku nsonga enkulu eziri mu ggwanga kwe bamusinziira naye nga n'okumutegeera mumutegeera. Si buli yazze mu maaso gammwe ng'ateerezezza ettaayi nti mumuwe obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa mumuwe abantu be musobola okuvunaana mwena ne gy'omuloopa ng'omutegeera. Otherwise mujja kusenza ebizibu ku byalo byammwe. Ndowooza kitegeerekese bulungi.
gye twakuŋŋaana nga Democratic Front ennaku 2 namba abalala bamalayo 3 waliwo n'abaŋŋamba nti bamalayo wiiki namba. Mbakulisaayo era mbeebaza okusingira ddala mbeebaza mmwe bannamawulire abawaayo ebiseera abatwala obudde n'emikutu gyonna ne mutuusa ku ggwanga ensonga enkulu ezaali e Masaka. Tubeebaza era mwatuyamba nnyo okukkakkanya emitima gyabo oba olyawo n'okweyaliikiriza abo abe batamanyi kye tuli. Nyongera okubategeeza nti gakyali mabaga. Enteekateeka z'ekibiina eziddako zeekennenyezebwa, zikenenulwa, zikolwako n'obwegendereza era tujja kwongera okutegeeza eggwanga ku buli mutindo gwonna tutuuseeko. Eggwanga lino litambulira mu bintu bingi nnyo ebirimu ekizikiza. Naye ffe nga DF tweyama nti buli nsonga gye tunaakolako ejja kubaamu okwebuuza ate n'okutegeera ebyo ebirimu bannayuganda. Njala kuyozaayoza bannange bwe twaweebwa obuvunaanyizibwa abakulembeddwa ssentebe muganda wange mukulu wange Samuel Lubega era n'okutegeeza eggwanga nti nga Ssaabawandiisi byatutegeeza nga tuli e Buddu wakyaliwo ebifo etannaba kujjuzibwa. Sibyajjuzibwa kubanga tewaliwo bantu basobola bigendamu, naye twebuulirira nga wakyaliwo okwebuuza okukyetaagisa okusobola okujjuza ebintu ebifo ebyo n'abantu abagwanidde bibeeramu nga ba muzinzi era nga bajjayo ekinyusi n'ebigendererwa by'ekibiina. Okubajjukiza obulungi nti ekibiina kino ntabiro era buyungiro bw'ebibiina ebirala n'abantu ab'enjawulo, n'olwekyo tubeera beegendereza okumanya ani aweddwa buvunaanyizibwa ki n'engeri gy'agatta ku katale eddene ery'okuzimba ekibiina ekirina amaaso, ekirina amatu, ekirina n'amagulu n'emikono ebikiikirira Uganda yonna. N'olwekyo abadde beebuuza lwaki ebifo ebimu twabirekawo, kituufu waddewo n'abalala ababisaba, naye si kusaba busabi, waliwo okutegeera nti ky'osaba okitegeera. Ekyokubiri nti nekyoyagala okujjuza kisi mukolo bukolo naye kigatta ku ebyo ebigendererwa byaffe nga Democratic Front. Nkulisaayo nnyo bannange na bonna ne bannayuganda bonna abaatuwa obuyambi, abaatusabira n'abakyatubanja mutugumikize tujja basasula. Ate ffe abatalima kasooli, abatalina musiri gwa bijanja lwagwa mumwanyi, era ebintu bingi twabikola nga tufuna obuyambi bwa bannayuganda ab'enjawulo abaagamba nti kale mugende mukole ekyo tujja bagumiikiriza. N'olwekyo tubeebaza era twebaza Katonda yatuwa akaseera akalungi nga tuli mu conference eyo. Ensonga gye yalokkoonako nti mu kaseera kano tugenda mu maaso ng'ekibiina okugaziya n'okuwa omukisa bannayuganda ab'enjawulo ssekinnoomu ne mu bibinja okubeera n'okwegatta ku kibiina kino. Nga bwe twatangaaza okuva ku ntandikwa osobola okwegatta ku kibiina kino ku mitendera egy'enjawulo egiwerera ddala emitendera 5. Okubeera mmemba, bwe tugamba mmemba asookerwako ng'osasula kaadi eya plastic ya 2,000. Osobola okubeera mmemba bwe tugamba ow'ekikomo oba bronze, osasula obwa mmemba bwa 5,000 buli mwezi, kubanga ekibiina tekirina budde bulima kasooli na lumonde, kirina budde bukola mirimu naye kyetaaga abakyagala bakyumirwa, abaagala ebigendererwa byakyo abakiyimirizaawo, abanaawangayo akasente ak'ekikomo 5,000 buli mwezi, abanaawangayo omutendera ogwokusatu, abanaawangayo akasente okuyimirirawo ekibiina ka 1,000 buli mwezi, abanaabeera n'obwa mmemba obwa silver. Oba silver kyeki? Yo silver kya Luganda oba
ndoza silver efeza bwe bangambye naye mba mu nnimbi munakisasulira n'olwekyo obwa memba obwa buli mwezi bwa 15,000 ezo osobola ziryamu kikomando enankulabye neffe ono mu kibiina zikola omulimu munene nnyo zisobola otuyamba okuba kwetuukiriza bingi nnyo ku lw'abannayuganda. Omutendera ogwokuna gwe gwa zaabu oba gold. Owa gold atuwaayo $5,000 buli mwezi ye zaabu. $5,000 egyo gikola ebintu bingi nnyo wano ku kitebe, ku matabi branches, okutambuza emirimu gy'ekibiina, ate taddewo emikutu egy'enjawulo gyekisobola okukolerwa. Teweetaaga kujja ku kitebe. Omutendera ogusembayo gwe gwa platinum. Platinum ekigambo kikyambuza eky'Oluganda oba kiki ekyo, era ye platinum. Platinum member atuwa akakadde kamu buli mwaka, era njala kutegeeza eggwanga nti ssente ezo zivugira ddala nga nnyingi naye tuli ba mukisa, waliwo olwedda abatandise dde otuwa ssente eza platinum. N'olwekyo twebaza abantu abatuwadde obuyambi obw'enjawulo. Yatusaba omuntu yenna ayagala okubaako obuyambi bwawe ekibiina ogenda ku mutimbagano gwaffe www.democraticfront.ug olaba engeri gy'okuwaamu donation. Bajja kutwala wosobola okuweera obuyambi watoze ku kitebe. Togamba nti naziwadde gundi, nedda, esi nkola yaffe. Tulina kukola enteekateeka oba ng'osobola otuwa obuyambi ng'okozesa essimu w'oli buli wendi nkufuna. Naye nga bwe mukimanyi byonna tubiteekateeka. Twagala mbeera yonna erimu gundi eyazinonye, gundi gwe baziwadde, naziwadde gundi etumugamba aziwe gundi, abiziwe bitandikira. N'olwekyo tubigendereza nnyo ngeri tugenda okukolamu obuvunaanyizibwa buno. Wa DF ati ye mwogere be mutiita obeera otya memba waki wa DF ofiiringa nagenze ku radio ngekyo kye mutuyita bano tetuli bamemba b'ekyo oba otuyita ekyo oba otuyita kiki kasatulaga wano waliwo foomu mugiraba. Foomu eno bw'oba oyagala okufuuka memba wa DF ojja n'ojjuza foomu eno. Bw'omala okujjuza foomu eno nga olukiiko lwaffe wala akakiiko kaffe ketaddewo akakola okunoonyereza ku ggwe, bakira background check, kakola okunoonyereza ku ggwe, ono muntu mutuufu, ono si muntu mumenyi w'amateeka, ono muntu anaaba ne disipulini y'ekibiina n'ebisigadde. Era bwe kamala okukakasa nti ogenda kubeera memba mutuufu era mulungi, nga baprintinga kaadi president yazibalaga wiiki 2 emabega. Kaadi eyaffe ya plastic. N'olwekyo kasa tukakasa nti ogenda kuba memba mutuufu oyitibwa n'oweebwa kaadi. Bamemba bangi olwedde bayise mu process ki eno. Era okuva lwe twatandika, lwe twanawunsinga ekibiina kino, bamemba bangi nnyo bamaze okujjuza foomu zino. Era mbagambye nti okusinziira ku statistics eziri mu ofiisi yange, DF kye kibiina ekisinga okuddukira ku supiidi ey'ekizungizi kati mu Uganda. N'olwekyo bwe nnaabagala membership mweyunire ofiisi yaffe eno, oba mweyunire ofiisi zino zenjogedde, ofiisi e Masaka, ofiisi e Soroti, ofiisi e Jinja tugenda giggulawo mu nnaku ezitali zeewala, ne ofiisi mu West Nile tugenda giggulawo mu nnaku ezitali zeewala. Foomu zino zigenda kubeerayo. Yingira genda mu ofiisi eyo sabe foomu ogifiiringe, tukuyise mu vetting, tuyise vetting ofune kaadi. Ku nsonga y'abeegwanyiza okwesimbawo ne tubagamba akakiiko kaffe ak'ebyokulonda katandise dda okukakkalabya
omulimu gw'okusunsula abo abaagala okutwala kaada eya DF ku kifo ky'obwa president, ku kifo ky'obwa member of parliament ne gavumenti ez'ebitundu. Era ne tubagamba nti DF bw'oba oyagala okubeera kandidate waayo ojja era n'osaba mu butongole, waliwo foomu efaanana bweti, nayo ojja n'ogijjuza, naye ojja ne national ID yo. Ate bw'oba weesimbyewo ku bifo ebyetaaga empapula ojja n'empapula ezo. Ebifo ebyetaaga empapula, ekifo ky'obwa president, ekifo kya member wa parliament, ekifo kya chairman wa district. Empapula ezo twagala ozirabako okakasa ddala liyale nti olina obusobozi n'ebisaanyizo okwesimba ku kifo ekyo. Ojja kujja n'omutwalo gumu. Ojja kujja n'omutwalo ki gumu. Bw'oba ogenda kwesimbawo nga kansala ku municipality ne ku LC5, era oba oyagala okuba chairman w'eggombolola, ojja n'okujja n'emitwalo gya Uganda 2 gyokka. Bw'oba oyagala okwesimba nga meeya wa municipality osuubira okujja n'akantu katono nnyo ka mitwalo 7 kuyambako. Ate KCCA kansala emitwalo 5 ayo nomination fees. Nomination fees zo city mayor ne district chairperson emitwalo 10. Tiketi yaffe eya member of parliament nomination fee akawano emitwalo 15. Ate bw'oba yatukwatira bendera ku wa president ojja kujja ku electoral commission n'emitwalo emirala 5 n'ebisaanyizo biri byonna. Era mbagambye nti tugenda kukola emikolo emirala 3 mu bbanga erijja. Omukolo ogusooka ye meeting gaggadde eteekerateekeddwa egenda okukwata ebifo by'e Kampala, bamemba b'e Kampala, bamemba b'e Wakiso ne bamemba baffe ab'e Mukono. Eno egenda kubeerawo nga 15 18 July 18 July nga 1 August tugenda kubeera mu bitundu ebya Busoga. Tugenda kuŋŋanya bamemba baffe bonna mu Busoga wamu mu lukiiko gaggadde olugenda okubeerawo nga 1. Ate nga 12 August abavubuka baffe bonna mu ggwanga bagenda kuŋŋaana mu lukuŋŋaana gaggadde lwe tuyise BF National Youth Conference. N'olwekyo dates ezo nkulu nnyo, tubasaba mutambule naffe muzigoberere, ate era mubuulire n'abantu bonna bataze ku nsonga ya dates ezo. Katono nnyo nga 15 August tugenda kuggalawo okufuna okusaba kw'abo abeegwanyiza ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu. Omutendera gwa gavumenti ez'ebitundu mukoma nomination zammwe nga 15. Ate nga 22 August tugenda kuggalawo okufuna okusaba kw'abo abeegwanyiza ku ntebe ya member parliament ne president. N'olwekyo bannange mwebale nnyo, ebisigadde byonna president abyogedde